olwaleero mwenkyaliza muzzukulu wa Andrea Gakyalo musajja mwaŋŋambye nti nno mumwetaaga ennaku 2 okuva eri buli wiiki okuva eri Kakulu Mijera kyalo bakiyita Mijera Kakulu Town Council yes saza lye Ruhama mu disitulikiti y'Entunga. Okay. Akati muleese olwaleero tugenda kwogera ku nsonga nnyingi. Mukulu tugume ssebo sooka okuze kuba tulaba. Batulaba abalungi bassebo ne bannyabo njagala kubalamusaako. Nina nno essanyu lya nsusso nnyo kubanga bannange nange bwe ndwawo okubalaba kubawuliza nange kinkola bubi n'olwekyo ennaku ebinuma ku mutima n'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubeera wano Mukulu Robinson wamu ne Moze gyali yabeera mu Kamoole eyo naye nga abeerawo nnyo tuna ne Maseeka naye abaawo so babeerawo n'olwekyo njagala kubalamusaako nti musibye mutyano mwasuze mutyano njagala era onzikirize mbuuzeeku ku bantu abali Sweden abantu Sweden batukoze bulungi obutagambika Babula Mama Joli njagala kulamusaako nti osiibye otya nno n'obuwombeefu obw'ekitalo toobye otya mama tugume oyina engeri gy'oweweera olulimi njagala kumwebaza nnyo nze nkola obulungi nange mukola bulungi obutagambika n'olwekyo njagala kwebaza Babula Mayanja woli wonna nti akamwanji kalabika kagendako nedda nsese ate si ebyo nno kasita omuntu andaga nti mubutuufu anfaako bwe mbula n'onoonya n'ogande nga tugume nga tetukyamulaba naye njagala kwebaza ak'ensusso kenkugambye nti Babula Mayanja njagala kwebazaako kubanga onfaako nnyo n'olwekyo njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo waliwo abali South Africa eyo baganda baffe South Africa Rwanda bangi nnyo Rwanda bangi nnyo ne ofiisi ya pulezidenti w'e Rwanda Paul Kagame mwebale okutulaba ate n'abawagizi bajje n'omuhoozi ssebo nabo batulaba abawagizi bajje n'omuhoozi n'omuhoozi ye kennyini neewuunyiza okulaba nga naye abeerako atulaba nnyo weebale ssebo general weebale wabula General nkwagala nnyo ennaku zino ate ebyokola gyebiri nnyo kintu okikubira ddala abantu bonna bakankana ensi ekankana gye naakankanya ensi ate namuwagidde luno kutagambika ati njagala okwebazaako abantu abali e South Africa abali abantu baffe abali eri Australia wasembayo lekera kubanga ojja kutumira ensi yonna okugimalayo obudde tebugende wamma mutuleke ono bwatumira toyinza butatunula mwami Lutalo muganda wange ali awo e Canada awo weebale kubanga oweereza weebale ne maama n'omuwala waffe tweyanziza nnyo n'ekiwumulo naye yakutumira ekiwumulo bambi musajja oyo mulungi nnyo naye yali wano Uganda yali wano ekiwumulo yatusisinkanako yajja wano abadde wano kiwumulo no wange nnyo kyayinza kubanga yali bizi naye wange siyo nokumasoma naye yali wano ssebo kakati oyo no kiwumulo abeera ddala muganda wa Dr. ono nanyini New Styles eri mwami Gondi mutegedde eri Kawala wansi naye nga bantu balamu nnyo balokole so twagalana mwena oyo kiwumulo mulokole mama kyava agira tasuubiza n'atatuukiriza mulokole nnyo naye waliwo abalala abeerimba tubireke bannaffe abo bambi nabo osanga ensi yabakwatako dda nedda ebintu byebwere eyo bizibu abamu bambuulira bambi ebintu bizibu okyosuubira si kyekizibu ekibeera ate ke bakwata konna emisolo giri bwereeyo bannange giri bwereeyo buli kantu ke bakwatako bwe kagenda ate balina nina ababasolooza bangi abali wano baganda baabwe mikwano nga tugume n'abalala babasolooza nnyo bambe nibeesanga nga akasente tebalina mubasonyiwe era bw'olaba ng'omwana ali bweru taweereza tolowooza tebalina eba bikyagaanye nina omusajja mukwano gwange Ben ali awo mu America Ben wamuŋamu bambe musajja mulungi bambi
Kamwanyi atakalinaako buzibu kale tukwagala nnyo nerinnya Ben kirabika liba bedidina linnya ddungi kubanga ne Ben owaffe wanyonyonyonyo agezaako isipunza alagaasipunza gyali omanyi bwobanga weweera lugalo era n'ensi ekaluba munaku omuntu atagaba ssente ate era n'okuzifuna luba lutalo ne Gloria ne Kidandi yakula musasebo nagamba ludde okulaba aleeta ki pesi kyayagala kundabira bwereere nze buli muntu ayagala okundaba asasula ssente sirina budde bwakulaba barinda na busaayi mu ofiisi ya pulezidenti mwena tubalamusizaako basebo omukulu bamwine Fred naye yakubuuzizaako kamwine agamba yangamba alunda nkoko alunda ddala n'ente ewali ekyanja alunze yangamba alinayo kapoloti katono bwe kati naye alina konna ente ziri okwo byonna biryawe Uganda yo banaye enkoko ziwunye eggungu obusa bunye eggungu kati olwo muganda nga bamwira ati okumanya naye gwe yasinzigwa okulumya ddala ye mukyala kubanga omukyala tavaawo waka ente ozireke ziragewa ente zisiiba zirya zisula zirya ente n'enkoko nze abantu zebanaye ze bansobera olunda nte kujja mu bwavu ente esobola okulumya obwavu mpaka okufa okunoonya ebisagazi ente erya kuva ku makya paka ekiro tewuumula n'amazzi ate bw'otadde bwerya bwenywa bwefulumya obusa bwerya ali obuteekewa ati gwe omuntu n'akuleetera ente ntirunda ente n'akuleetera enkoko n'aziteeka awo tozirabirire olivaawo ddi omusajja ali awanyirire omukyala bw'akogga gwe n'osaaga n'ente olaba kakati ffe tuloota mikutu gino nga tuli kukola interview maama taloota nte nze kugambye oli kyeyamukola kizibu nnyo naye tumutumire ne Fred Bamwine nekyo wakola omukyala munnange n'abiwaabwe bakyewuunya ati bamutute Karamoja nno Fred Bamwine komishona kati Karamoja oba akolayo okisimanyi nekabeereyo naye si musajja mubi atobye nnyo yandibadde minisita kubanga bannange yatoba nnyo kale bwetyo bwe tugenda okutambula omukulu wamuwulidde yagambye nti nno yeemalikirwako geno muhozi kaomwepanka ati no kampabuulire Twitter zonna waziwulidde era wazirabye bannange kagambeko ku Bamerika bayitiridde bannange tufunye kati omuntu asobola okwogera ku Bamerika eyitiridde nze kambabuulire Amerika eyitiridde kafuna omuntu agyogerako Amerika yadda ku Saddam netuga nedda ku gundi ono owe Libya Muammar Gaddafi netuga kakati gwe kankubuulire bannange kankubule Muhoozi ate bannange ono Muhoozi ndowooza kakati kankwebazeeko General Muhoozi Kainerugaba nti webale ekyo wakoze gye kiri nedda kaboogereko ekino njagala kikubuulira kaboogereko abantu bakakane yadde teyagenze naye yamwogeddeko yamugobye yaganye buganye naye yamugobye n'okusinga nako ebigambo byakutuka biringa bya Jenerali Amini dada oyo Muhoozi yagenda okusobola bana Uganda ababbi era singa Muhoozi abeerako n'agira bw'ati n'akwatagana n'abasajja abakambwe kyetagaletemu abasajja abakambwe nga gavumenti ekole ey'abasajja abakambwe baleete Besigye Kyagulanyi ono mulaba mukambwe Robert Kyagulanyi Ssentamu leeta tugume njagala oleeta Dr. Besigye njagala Muhoozi agambe nti kakati nti tukoze gavumenti eyawamu okitegeera aleeta abasajja ba Dr. Besigye bamuwadde ki aleeta abasajja bamuntu oyo mukambwe omulabiraawo temuzanyo gwe nkugambye Kyagulanyi tomuzanyisa mukambwe okukamala mukambwe nnyo Kyagulanyi yeetaga Ministry ya Foreign Affairs era kyobula ffe twali twagimuwe gyasobola bulungi nnyo anti ayagala nnyo okubeera ebweru awo ajja kukolagana nnyo bulungi n'abantu ab'ebweru awo era omulaba bw'aba agenze wakira kubayo ka music n'akola ki n'akolagana ajja kukola bulungi mu nsonga z'ebweru ajja kukola bulungi akati ze tukume ekyetaaga onteeke nga mu internal affairs awo oba bwayijijje buno obulimu maama n'obwemba deputy nze bonna mitwe njijjako nze ndi mukambwe nnyo
nze tukume tondeetaawo wulira n'okugamba kubanja sawa nze nkubuuja amazima basajja ababbi bano nze tukume oba oyagala okubuuza buuza John Gunn nabadde mutugira mu gundi namusanze mu korido bwe namusigala nemugwa mu malaka kundi lubowa Henry Lubowa namugudde namusanze bwati ng'ava nemugwa mu malaka bwe nemunywa awo kugundi awo wali kansanga namugudde mu malaka bamuntaasizaako obutaasa okumunzijako ng'aliwo akampa yabadde mu bisaati bya gundi byonna bonna ebya DP Block bambala kati ebisiba bino bwebi biringa ebyo bw'omulaba oyinza okujja kati Lubowa bw'omulaba oyinza okumuyita eyali pulezidenti w'e Tanzania Benjamin Mkapa omunene mumpi bwati namugodde mu malaka nemugwa mu malaka omusajja sikata omuntu nga simunamubuuza nako yegayiridde nagatugumendeka ababadde we batutaasiza waliwo ate yabadde nakantu kirabika kali waka oba kali waka basimakibatambula ate basino bwaba nako takata wakira okumutta naye nga takatadde abasajja ba DP Block gono basagisa naye mukaaku kwabadde nayawo kwabadde naye mukaaku agula emmere bambi anze tanangulira bwajja wano tanangulira eky'emisana akigula tagula nzisaaga kyamisana namusaba fiizi nsasulira abaana niyeebuzaabuza naye twagambye muleke atenseza bambe muleke kamuleke mukaaku ye waffe mukaaku kankuleke ate nakubambye mutuuse naye musajja wa mukaaku si mubi naye nga tanampisa mbi mukaaku si mubi naye ono babikoba ne Lubowa be tanampisa mbi bano be bamugira bano n'akantu konna kirabika kaali kake ne bakalya bano bazibu kubanga era olwaba yagenda ku zi TV yakuba enkuŋŋaana bambi agezaako ate nga bambi simusobola wampisa alinga Rubongoya ne Rubongoya si wampisa mbi Rubongoya by the way Rubongoya is a well behaved boy kamuyite boy kubanga akyali muvubuka muto Rubongoya by the way n'empisa ennungi Rubongoya alina empisa ennungi naye ekizibu kya Rubongoya nti naye alina omutima omugumu alemerako naye nga wampisa nungi tavuma Rubongoya n'obwomuvuma Rubongoya bwagenda ku TV oba ku rediyo tagenda ate bwakusinkana nze waliwo namusanze nandi manyi tagenda nakumbuuza kubanga banaye nga nkubye Rubongoya naye namusanze nagaa tugume ogamba ki tugume ngonzita konza hasi nabuziyakuba yankuba nagenda ne ku Facebook naye kati Rubongoya talina mutima mubi atagulina talina kyeyampadde muzibu nnyo ku sente alinga Nyanzi bonna era yakwatagana ne Bobi Wine ne Nyanzi nga bafaanagana naye nze saamusabye sente naye nga kyemanyi omutima gwe si mubi ekyamazima era kakati Nyanzi nze nyinza okumujja kuwa road mayor kati ate ndeetooli yangasi atuzigasa ki Nyanzi yatugasaaki Nyanzi atugasaaki nze ndwaniridde Nyanzi naye yali ampadde kaki tewali bweri agenda kukola emikolo bwe yaleeta nga gundi mubona NRM Kakunguni bwe yaleeta okubeera best man we yali talaba nti mwene yopi mulina okubeeramu omuntu akubeera best man ebyo kakati nze tombuulira ebyo tombuulira ne gundi tumuleeta kati gwe tuleeta ku Kawempe South gwe tuleeta mufumbira gwe tuleeta mutuggyeko ebintu byammwe bino ebya tribe bye muleeta bino gwe Kwesi Robinson simanyi agende ewaabwe simanyi agende nange wakiŋŋamba Kwesi Robinson tonna mutima mulungi doga ngende Ruhama omusajja nadduka e Ruhama myaka 38 nadduka e Ruhama nadduka ekibabu gendayo okirabe gendayo okirabe muri basajja babi nnyo muri basajja sigenda genda linavaayo myaka 38 naddukayo najjawa lwaki kutusaayo nze gendayo okirabe genda okirabe ewaffe waliyo obugabe mwetewatwalisa abasajja kabaka bwe nambanga nali mu luli olurangira eri nenzirukayo nenzirukira eno nzireyo kakati nkole ki gwe gendayo obeereyo tewajjayo wasula ennaku 2 tewakomawo singa wasigalayo esigalirayo ddala olabe akati buli byonna byonna mbikuwadde naye banja 6 mbikuwadde mukyalo genda entunga obeereyo omusajja muleke twesimbewo we tulina okwesimba muleete abantu mmwe be mwagala mubaleete mubawagire naffe abatwagala batuwagire muleke Mufumbiro Alex ajje wano wayisa Mufumbiro jangu wesimbe Kawempe South tatiitiira
mube mu byokutiitira mubadde ki tulina abantu abakoze ebyamaanyi mu Buganda wano nga tebabadde baganda gwobadde oyogera wano bw'ogenda wali enansana wali ewuwo wali we wazimba waliwo gundi namba yonna bagita Okyeni zone yajiba bubbi akyalina mulamu David Okyeni akyali mulamu nebyakola mu Buganda kabaka teyamuwa eyo yonna yonna ettaka eryo sirirye yonna yonna eyo nansana wonna teyamuwa lwaki mwagala kutugira ffe tumanyi bye tusobola okufa tugenda bayida weffe tetugenda kulaba nga twegenda n'okwetonda kubanga ffe tetuvuma kabaka tetulaba kabaka mukamwa tetuvuma Katikkiro kubanga tumanyi kiki kye bali tumanyi Obuganda kye buli ffe tubweguya naye mwe mugenda ne mwogera ebitaliimu enkya ne mugenda mwetonda biki kati mwe munagenda mu kokasi ya Buganda tugenda kubanga nze kankubuulire ffe tumanyi Buganda kyeki tumanyi Ssaabasajja kiki kyatukoledde tumanyi Katikkiro kyakoledde Obuganda naye mugenda ne mujoronga Katikkiro ne muvuma kakati mutandisa okwetonda mwetonda ki mwetonda biki basajja mwe ffe tuba tunula tubalaba bye mukola byonna tubiraba ffe tuli wano okukolera Obuganda n'Abaganda Abaganda be tubadde nabo nze Abaganda be nasoma nabo ku New Advanced Abaganda be nasoma nabo endeje Abaganda be nsomye nabo amateeka ku IU ne KIU nga tusoma amateeka bonna weebali embonaabona gye tubadde tubonaabona badde bagiraba naye mwe mulowooza nti Buganda ekomaawo Buganda bantu Buganda kubonaabona tubonyaabonye obakitegeera kubonaabona nze kubuulira abateekawo Buganda okugitereeza kubeera nga bweri abazira abedda abatusooka balwana nnyo masajja okulanga Buganda gwe kankubuulire sebo abalwanira Buganda buno bonna tebaali Baganda Kintu yava Mbaale wali omuganda yali esookayo Kintu eyasooka yateekawo Buganda n'Ennambi baali bavaawa tebava Mbaale ne bava Bugisi nojja ne bakola Obuganda mwezi history mwasoma waawa twagala mubeeremu abantu abategeera ekigenda mu maaso yavaawa ki ati kakati bwabanga yava Bunyoro kakati ate kati kiba kitegeeza ki bakugamba nti maama wakuzaalangawa tatangawa kuzaalangawa akuzaalanga ku mawanga kuzaalanga ku mawanga hati mwe temumanyi mmwe abantu abali ogeze engero leero engero sizitegeeza ogeze kakati kyobogamba nti Jeno Muhoozi Kaine Rugaba ajje atukankabule jangu kati jangu tewekweka ate namugamba nti kitaawo bw'aba ayagala kutaawanya tumugjeku nze tugume ninda bulinzi mundu kati nasaba ddaka tuuse mundu baganya okuzimba ne Jeno Muhoozi n'alabika omunafu byonna atuka mumuyita munafu n'omuntu agamba ku Amerika n'abagamba nti bweva wano tambula ogende omuyita munafu oza tebakankanye naye taatutaakula tebakankanye azirete tulwane okyasobola okugwa wansi n'okuba emundu tugume gwe nkikubange wansi nga ngaramidde nga nkubye bwati nekuba sama nekuba emundu katuusa obadde kigwe nze Gideon Tugumi nze nabagamba nze ebyemundu ebyentalo nabisoma okulwanira mu bibuga bagita urban warfare sinzira ku kizimbe ndimwenga n'okuba sabbaawo nze ndi sniper oba tontekera ojjukira Jeno Wafone oyogera Jeno Bigirwa oyo Jeno Bigirwa Jeno Hamani Semujju emigo gye yakubya nali maze okusima empuku kurubya nensima empuku nga ninze mundu nalabako yadde magazini Jeno Semujju nawulira yerangiridde ku bwa Jeno neŋŋamba bane mulinzisa ati Jeno Hamani Semujju neŋŋamba nti tugume anaamalako ati no twagenda ekiro ntaddemu Jeno Hamani Semujju ntaddemu abaana bali abato ono omuto ani n'omulala akati n'omukyala akati tuvuze twayita ew'omukyala etororo ne tulya enkoko n'akalo kiro olwo ziba ssanga 9 tumala okulya akalo ekiro ekyo banaakalo k'ekiro tekaliika ne tuwutirako supu
supu w'enkoko akati netugenda twavuga ne tuyitawo mu Panyaawo twatuna ekimotoka kyali kinga kipajero kya Ssemujobo kimanyi ne tuyitawo ne tukifuga mpaka e Nairobi. Katonda wange tumala okutuuka e Nairobi kimotoka tukibaako parking nze ngamba ze tugume kanzire Kampala ne muganti kakati gwe ngereje nkudde mbatuusizeemu akati nze ngenda kulangirira nti baba buzizaawo kanginzireyo e Kampala ndabiwo tutetenkanye embeera nenkomawo e Kampala nabaleke Nairobi nga bukedde oba walinya bbaasi nakivuga nekituusaawo kumpi n'Enakuru nange nendekaawo ate amafuta nalingalina navuga kipajero kuva eri e Nairobi nekituusa kumpi Nakuru nakisuula kukuba oba kyavaayo simanyi nekisuulaawo Nakuru kumpi n'Enakuru awo neninya baasi kubanga ti amafuta gaali gaweddemu nga sikyasobola neninya baasi nenzija e Kampala nentuuza olukiiko lwa bannamawulire ku Speak Hotel nembaga nti gavumenti yabuzizaawo Professor Ssemuju ne famire ti simanyi gye bali era babaleete mbawadde essaawa 24 nga babakomezaawo nali nkyayogera munnamawulire Ssemakulu akyalina mubukedde kati najja naŋŋamba tugume nti ani gw'obadde ogamba eyabuze nti koze Ssemuju naga Ssemuju buli mulabye wali ne famire bamuleeta ne ggugwe ddene oba baali balisibye mu ggomesi ng'akomyewo nga ne press conference sinagimaliza ng'akomyewo Ssemuju ng'atuuse sadduka budusiku mundu nadduka mu lukiiko lwa bannamawulire nange neneekweka eyali agamba ti oli yabuze ate nze neekweka Ssemuju ki ekimukomyawo nakimanya naddamu okumulaba yaseka busesi n'agweri nembuuza kiki nga tanziramu era ebyo nembita nembivaako netutandika buto nasima empu kwerubya waggulu nga ninze mundu ntandika olutalo Ssematernzijeko Museveni tebyagaana nalaba yadde magazini yaddemu ng'etuuse kwanga namala emyezi 3 nga nsima ebuku kati sibi ogenda okuddamu kakati ku luno ndi sirias ku luno kakati nkwataganye ne general yenyini azirina ono azirina ono ziri wano ono muhoozi ziri wano emundu ziri wano naye mizaire emu ne bweyita obuyisi wano mu bwengula yeyina walla gyeraga bannamagye be Uganda buli kasigala nga kyayambadde bulungi empale tujja kusigalawo ate manyi ekyenjawulo ekiriwo muhoozi ono yasomera Sandhurst e Bungereza tunabajjeno abali mu magye g'e Bungereza n'awana wonna abasomera Sandhurst tunabajjeno mu America kubanga ne America nayo yasomerayo gye bali mu America asomera mu Harvard waliwo ogundi awo y'amagye era gye yasomeramu kakati olaba ayogeza mu malirivu ye abadde akimanyi nti ono tasobola kuvaawo kubanga amateeka tegamukkiriza kuva kumugoba ono kumugoba naye n'agamba kamugobe naye waakiri yamugobye yadde teyagenze naye yamugobye yasatidde ambasada yasatidde yabadde amanyi bamuzinda ku makya CDF omulamba ate olowooza ku ofisi yalinyeeyo ambasada teyalinnyeeyo ambasada tabeera nabakomando Amerika ngebeera ne bakomando naye gwe omanyi bakomando be tulina wamu gonoosaaga nze nagamba muhoozi nti toleka taata kulimbalimba nti yakomawo tumugyeko gwefuna gundi weebuzaabuze bwoti funayo kapiteni gw'amagye sooka gaveemu kubanga mu mateeka tolina kubeerayo funayo kapiteni bwoti akikwate kakati bwamala okikwate bagambe nti kisimanyi kikwase nga civilian yokate tubafuga emyaka 2 teri kulonda fe teri kulonda myaka oba okiyita tubita bakusaaga nga twaze ffe emyaka 2 tunokutereeza ekyakuwaliriza okudduka ogende South Africa South Africa bizibu byawano zeno nga ntobye n'ensi oyagala kudda mu kuwanga mwana wange nga ntobye n'ensi ku luno njogera bwogeza te mundu gompadde mundu naye luli wadduka gondabyeko ne mundu oyaba kunsibako mundu ate nga gogisaba ate eri bwani yagimpadde okusaba mundu musango mu Uganda requesting for a gun is not a crime naye omusango gwe kukozesa obubi mundu misusing a firearm naye okugisaba nti gundi mpe mundu si musango otandika otya olugendo lwe South Africa era lwava ku ki olugendo lwe South Africa baali baagala kunzita wano ngani akudde nagenda nensijayo empapula nti ngenda kwesimbawo twali ffenna kweri kuto commission nozingaga mwami kwezi empapula zizino zimaliriza banoonyanga
ne basulanga ewange mutoyi mbandi nga waliwo aningiza ndaba nga mbanjize bwe nti ngaloko mando aningiza bwati ate nabikola ebbanga lye namala nga nkuba ekyayo okumugamba nti nkikubye bulungi ng'omuntu bwaga nti ng'omuntu omukulu nekikubukala nze kugambe wale nekibuuka lwalyo nekiddayo owulidde neŋŋamba omukyala neŋga nti omanyi tekansiruke wano nenziruka nagenda kiro nenkwata akaato wayita ku nyanja ku Victoria namala enaku 7 mukubo nga ndikulya eyanvuga ku kaato yatuuka wakati amagufula ne gaggwamu ne kagona ne kajjira bwe kati we nali nensaba Katonda nesaba Yesu Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwo muli mu nyanja Victoria nasaba Yesu ate ye nali manye nenza nali njagala mpise Tanzania nensaba Yesu ebya Yesu bye nasaba nakalinyira wali omwana yantwala ku boda nampisa mupanya bwati gye twayita saategeerayo sinza nakugamba kati ntimanyiyo naye twaguka wantu walinga omwalo bwe gutyo n'alyoka banteeka ku gundi boda owa boda ne tumuleka wano oli nankimaawo zaali kiro sanga 7 nga amafuta teyaganywedde bulungi amafuta agaliwa agakaato temwagenda mada kidomola kyali zaabu kati ndooza yinjini yatuuka nefuna obuzibu kayinjini kafuna obuzibu netuuka makati awo akayingi kagundi nekatandika okuseera bwe kati nense n'amazzi bwenjiwa bwense n'amazzi bwenjiwa n'amazzi kabanga akabbira ndaba kagenda kugwerayo nense n'amazzi nekadda waggulu nense n'amazzi kati oli munonga yali kuti anti kakati ye atetenkanya ate yinjini alabe nga yingini ebeera n'agamba se n'amazzi tuliko babiri se n'amazzi nense n'akadomola se nese waliwo akadomola ke basala bwe kati sera nentuuya ndabira ddala nga ngenda kubbira ndi wakati mu nyanja bwegagira bwekasituka bwe kagenda okubbira bwe katugagira nenga senna nenjiweeri Robinson bannange nabonabona mu ennyanja eyo lwogijjukira owulira otya n'okugiroota obuloozi sigidanga nako saagana kugiddako okiraba kaakati tuba tuli awo newabaawo atulengera eyatulengera yali mukaato kalala kirooza sanga yali ati waliwo katooki kagira bwati ndooza ne bamulengera bwe bati ne bajja akati bwe bajja oli weyajja baalimu nga 3 abagunda abavubi sibe batujjamu mukaato kali ne batujja mukaato ne batuteeka te mu lyato lino ne batubuuza emulagawa ati tubagamba tugenda kukize kubanga we twali tuyise ebizinga bino ebinene twali tubiyisiza nga waliwo akazinga buli eri waliwo obuzinga bungi buli eyo naye nga buli saidi Tanzania tubagamba nti kakati ffe tulumba ekizinga ekye Tanzania ono yali ayogera Luswayiri kakati ne batujjira ne batuteeka mu lyato liri ne batuvuga kati bakasibako omuguwa bagenda bakawalula ne tugenda ne batuusa ku kazinga ke twatuukako akazinga ketwatuukako ako kaliko nakwabi abantu batonotono abaaliko baga nti ate wano tuveewo ate ne tulinya akaato akalala akayinjini ne katutwala Tanzania ku mwaro gwe Tanzania eri natuuka nga bukya nzenna sikyafaananika otekemeka butekemesi kakati bwe tutuukaawo ne banzijamu ne tugenda ne bantwala ne bampisa mu kibira wali ekibira ekiri awo ne tutambula kumpi nga kilomita nga 5 akati mu kibira awo we twaviiramu ne tusanga ate akamotoka ke twasangawo nga kali n'abantu mukatokira kali kalino n'ebyennyanja nga katwalako ne banteekamu mu kamotoka ejjukira awo bantu ne tebansaba ssente munnange nze ebintu byansobye nze tebamanyi tebantegeera naye kirabika ono gwe nali namugamba ono ne buga nziruka ekibabu akati neŋŋenda ne bantwala akamotoka ne kantwala ne kantuusa ate mu katawuni akalala akatawuni awo nasangamu baasi nze nalinnya bulinnya simanyi gye yali eraga nenyinya baasi ne tugenda mu baasi nagenda okulaba okugira bwe nti nga tuyingidde Dodoma tuyingire Dodoma tutuuka Dodoma tumala okugira bwe atabala bavaamu kakati naye gamba ekomaawo ate kakati ninye endala egenda Dar es Salaam tonatuuka Dar es Salaam ate natuuse olunaku kati ngenda mu Lwakusatu wali watambulikako gwe Tanzania ogitambula ne bukya n'oddamu n'ogitambula
neninya Dodoma ate neninya basi endala egende Dar es Salaam netuuka mu kkubo ate eyo neefa netusulaawo ku makya ate netugira naye Tanzania bo balina buli ku kkubo waliwo ebibala basimbako ebibala kuliko emiyembe kuliko amapeera kuliko biki nali amapeera awo genasulira nendi amapeera nga 3 nensulaawo ku makya netulinnya endala nejja netunona eya kampuni yemu mpaka Dar es Salaam bwe natuuka Dar es Salaam natuuka osanga 6 ogw'emisana nembuuza nti abange ekkuba erigenda ku booda ye Tanzania ne Zambia eriwa bagamba nti tugende newabaawo alina akamotoka muyingiramu kutuusa bwe mukoowa mwe mwennyini bukuwa kwepakira netwepakira mu kamotoka netwerera nebakavuga mpaka Kirundu bagita Kirundu ngunde eyo boda bagita Kirundu tuuka ku Kirundu ekirundu okuyita ekirundu muganda wange lwali lutawo namalawo ennaku ezo nakulya boda ya Tanzania ne Zambia nga tebananzikiriza kuyingira passport njirira akati nenyingira mala okuyingira bambuza bye bambuzaawo nagulirira akasente akatono kenalina nengulirira nenyingira bwe mala okuyingira ne baga nti kakati mumanyi nti ngenda Zimbabwe kubanga oli yali yaŋŋamba nti okuyingira bulungi e South Africa oteeka okuyita e Zimbabwe bw'oyita saidi zene endala ojja kufuna obuzibu biteeno akati nemufunawo ate abagenda e Zimbabwe te ne banvuga mpaka e Zimbabwe Harare nengende Harare bwe natuuka Harare olwo Zambia wagiyitamu bulungi Zambia yo nagiyitamu bulungi bakutawanya tebantawa bantawanyiza ono namale ennaku 4 akati nengenda mpaka Harare bwe ntuuka Harare nensanga baasi jukira olwo kati ngenda waliwo omwana gwe nali ngenda okusanga e South Africa ninze omwana oyo yali omuyambi wange bamuyitanga Drake yamuleba obuntu yavuganga gundi yange gundi Land Cruiser yange tenali nina kakati gwe nali ngenda musange kakati nze nenkwata gundi awo nenkwata Zimbabwe natuuka e Zimbabwe nenkwata baasi nevuga ekiro stopover yasooka ali Bulawayo tuke Bulawayo tugulako bufanta awo tunywako ne tugenda bwe tutuuka ku gundi ku border ye Zimbabwe ne South Africa nalina okuvaamu kubanga jukira saani na visa enyingizaawa South Africa kakati e Zimbabwe yejukira ogenda ne Zambia ogenda kakati bwe ntuuka wali nali nina okulaba nga ntuuka walala kubanga baali bandagiridde nti bw'otuuka waliwo wootambula bagenda kutambuzaako awo oyite mu paaka ebisolo kati bwe natuuka eri kati waliwo olubazimba ekikomera kati nga balina okusitula bwe bati obawaayo rand 5 sente zinkana ne rand 5 ne bakusitula bwe bati ne bakusulayo obusuuzi awasigadde gwomanyi mu nsolo eyo munda mugundi mu paaka munange bakwata ne bakasuka mu nsolo eri bwe bakasuka saasangayo muntu nze wabala nalaba ekkuba eritambula nentambula butambuzi mu kkubo era awo we nalabira empologoma bwe batogitawanyiza esirika oba yalekuse oba yandeka bulese oba Mukama yanyamba buyange munange nentambula natambula okumpa kilomita namba nasanga empologoma nga zebase nga ziri wali nze tugume natambula butambuzi nenzita nali sikyalina kyakukola nagamba waka okufiira e Uganda waka okufiira e South Africa oba awalala kati empologoma zibakulya bandikutegedde n'okutegeera twali yanditegedde akati nentambula zantunula obutunuzi bweziti nezindeka nentambula bulungi nentambula okutuuka bwe natuuka ku kkubo ekkubo eddene ekkubo bwe nalituukako nali nkyayimirire bwe nti newajja buno obugundo obutwala abantu obumotoka akati obutwala nekayimirira bwe kayimirira ekkubo okulisala okusala ekkubo eryo okusala ekkubo okuva eno okudda sayidi eyeeri kyantwalira mu kkubo okumpa emmotoka zintomere ziriko sipiidi zonna benzi bavuga gundi BMW okusala ekkubo okudda ku sayidi endala kyantwalira kumpa esaawa namba
esimu oluusi nga nkomaho nenkoma nengenda okoma watatalejabwetire nenkuba enduulu abantu ndowooza balabira ku sembaga bannange ono oba yavuddewa nali mu kisaati bwe kityo kakati nene mukama nanyambe kubo nendisala nenzira sayidi eri aali baŋŋamba luvannyuma nti awo woosalira kiwasalirawo olina woosalira awali akagundi wolina okulinya osale ogende sayidi eri nze nasalira wano nasalira wano zikatono zinto mmere lino efeeno peize negera okunerenjera bwenti neito neyita ndoza bagamba nti ono mulalu bannange tugume nabo naabona akati okukakana nga ntuuse sayidi eyeeri akati sayidi eyeeri eno akajja okuyimirira nali nkyayo sinaba kwogera nako newajja ate akamotoka akalala nako nekayimirira bwe kati nali ngenda okwogera bwoti ngaomusajja alimu alinga aga bwetugwe toli muna Uganda nti wontegedde odaga nkutegedde oli muna Uganda jangu tugende sebo ngayogera oluganda omutima neguŋŋamba oba nfanfe kaninya akamotoka ka nenkalinya akamotoka ke yali avuga n'avuga akamotoka kaali kagundi abwateeka mugiya netugenda natwala munodani gundi bagiyita bayitayo Porokwani akati bantuuse eyo nasanga nga kyebakola eri bakola ate obusawo Buganda nga basawo bakinansi akati natuukaawo nambuuza nemubuulira gyenva biki nekintutte nenga nze natusse ndi munnabyabufuzi nazidduse Uganda baga naye kakati gwe ogenda kubeerawo otya ananga nti naye kyegenda okukola kimanyi nti ogenda kukola obusawo wano sente weeziri lwengeri gyofaanana bwoti ngeri bagenda okulamu ogenda ne Muganda naye manyi nti nze tuguma ondaba nti sisobola kukola busawo Buganda sisobola kubukola naye nga ye ddiirwa agikuwadde agimpadde kubanga abo bampa ekyokulya ne bampa ekyokunywawo kacaayi bakampaawo nenkanywa kaali kawoomu bulala nnyo nalya enkoko nendiirako n'akawunga keeri bakayita paapu nenkalya kakati awo kumakya nemugaa nti naye omanyi nti sijja kusobola nagamba oba tosobole oyongereyo newobeera sula wano naye ekyakola ki ekyagenda kakati bagamba nti ekyagenda kumakya bwe bwakya bwe buti nemugamba oli nti owa nti omanyi ti enjagala taga nti naye ogenda otya omanyiyo naye ogenda wa nemugaa ngenda Johannesburg naga Johannesburg ogenda kutukuwala nnyo kakati mba nkyagira bwe nti newabawo omusajja eyali asuzaawo ndooza nga bamugira nagamba nti ngaayagala genda nembuuza nti where are you going sir nga bamaze omusawula naga nti Johannesburg yaŋŋamba in fact yali taŋŋambye Johannesburg wali kitundu kyali aŋŋambye yali aŋŋambye kiryawo mu Johannesburg era yali aŋŋambye waŋŋamba Soweto neŋŋamba Soweto nali nkiwuliddeko neŋŋamba nti okay we go please help me kakati nebimusaba nanteeka mu motoka agamba linnya tugende olwo omusawo ekinaasa omusiibudde saamusiibula kubanga obusungu bwamukwata nti nze ŋŋanye okukola emirimu gyakola ate nasulaawo kubanga nalira ddala enkoko nalira ddala nyingi nalya enkoko nyingi enjala yali anuma dda nendya enkoko nyingi awo na paapa akawunga nakalira ddala nze nagamba onalidde ebyani ate agaanye ate oli eyanzija eri yandeeta mu kamotoka kuntuusa wali saddamu kumulaba kirabika oba yali agenda birala oba yali nakukwasa oyo omusawo yansuusa omusawo naye ngaomusawo sebu nga naye we Uganda naye yaŋŋamba vaawo awo empija awo wava kati nenkola ki neŋŋenda saamusiibula ne banvuga lunaku lulamba wala nnyo okuva Porokwani okutuuka e Johannesburg wala nnyo waliwo mayiro ndoza nga 5 akati ne tugenda twatuuka omusajja yantuusa e Soweto naye nga nzenna enjala yakunzita yampedde mudda kati nga nina okukola bwe yantuusa nagamba disi Soweto nga teyantuusa wuwe yantuusa mukatawo naawo naavuga n'agenda akati awo nga sinawo entandikira naye ngaomuntu omugezigezi nentandika okutambula nali ntambula we natuukira ku gundi olwo olinamu akantu mu nsawo akamwanyi kaali katono naye nga simanyi kubanga tekaali ka South Africa kaali ka Uganda nga tumanyi nawo okawanyisa ate okawanyiseewo eri olina gyekawanyisa akati nenjira mpolampola nentambula bwe nali ntambula nembuuza where is the bus park waliwo omuwala gwe nasanga awo
nanga bus park nandagirira je naye ng'okusala enguudo zeeri kozi Robinson nga kizibu nnyo naye nentambula mpola nentuuka ku bus park. Bwe natuuka ku bus park kati mba ndi awo ndi bwenti nga ndaba abantu abali awo banyimiridde nga mpulira obala boogera Oluganda. Olwo sigenda mu ssaawa 2 ez'ekiro natya okubagamba nti nze nva Uganda neŋŋamba sijja abantu bano sigenda bakola ki kubanga waliwo yali aŋŋambye naga nti wegendereze Bannayuganda babbi kati nze neŋŋenda awo ku bus park awo kati mba nkyaliwo ku bus park awo oli naŋŋamba waliwo yansangawo awo nanga where are you going nemugamba no I want someone but I don't know where that person is nanga nti kakati gwe kirabika tonna wagenda kusula you have nowhere to sleep you come down otukirira wansi ne tugenda mu egaali y'omuka yo bagikola wansi eyita wansi w'ekibuga kati gundi yaayo eri wansi tano zaayo ziri wansi mala okutuuka wansi kati mala okutuuka wansi eri nasanga nga waliwo abasula awo waliwo ebipapula biki byonna biki basula awo kati oli bwakwekungamba sleep there bambi yali muntu mulungi akati neebaka kati bwe neebaka nenda okuwulira ekiro waliwo nalogootana mu Luganda sigenda mwogeza nenguma ngalogootana mu Luganda ebintu byamusobako dda nenengamba sigenda kumonyega saawa zino nensirika alogoota nebibye akati nebukya bwabukya ye bwe bakulinda kukya bakulinda kukya get up saa 10 kulongoosa akati nvaayo sinawenda sina kukika kati neyabadde alogoota noono akati n'abaayo akati yali agenda bwati nemugamba owange olagawo koyogere konse nakuwulidde ekiro ng'ologoota beewamu naga naloose eki ga nti obwedde ologootana naga ndi g'oli waawo konse nange ndi wa Uganda gw'ovaawa nangamba nveno mukono naye eno nakamala emyaka 30 nagamba 30 nsula wano nze natuuka eno ebintu byansula nagamba onoonya ki wano kufa na kuwona naga wano kufa okufuna ekyokulya kubanga nali nkankana eri wanyogoga walinga Bulaaya nga wanyogoga South Africa ine n'olubuto nempulanga butandisa okunyogoga tukumegula byebizibu bannange kakati nenjira bwento nemara netugenda waggulu twagenda waggulu nantwala gye bafumba kacaayi nagamba olina sente olini nga mukambwe muzibu olina sente n'amaaso gonna mamyufu yenna alyawe agira bwati olina sente olisiina kati gwe noonoonyaki ibabira omusajja nga nogati kuluno nfudde nemwegalinga nti omanyi nsonyi gweno simanyiyo n'agamba gwogenda kufa gwe nomanyiyo gwe nenakamala emyaka 3 wano omanyi byamadde nkola nze nga yebaka nagaa wano walabye wasuze abasula waawo mulinga abasiro Uganda muvaayo mukono omusajja nanvuma nti ekibajja Uganda kiki nanga mulinga abasiru ffe tuzeeno emyaka 3 tetuna kyetwa twatuzeeyo waka kati namwe mwereeta kale aba olususu kati gwogenda kubeera otya wano ntiisatiisa nowulira nga wenawekyokwanga mukambwe tuli abo babiri tutuuse waggulu tuvudde eno wansi ndowooza ntwala tuteeri ku kacaayi naye omusajja ebigambo byaŋŋamba ndabira ddala ng'agenda kunzitaolina Uganda ndabira ddala nga yekenjini sigenda kusula bwembeera naye omusajja agenda kunzita alinga obusungu agamba nti Bannayuganda baba mukola ki akati nze kyenakola yali ndowooza wagenze kwetawuluzaako yandeka ku kacaayi wali ye yali aguzaako ake nga nze sirina nga yakaliko alina byaliirako sibitegeera ebitafutafu oba biki simanyi oba biki bichips oba biki amatama gonna awuuta kyayulwayo cyane akati ndowooza yagenda kati awo wene nange awo navaawo nenziruka nomwetakuluzaako nenziruka neŋŋenda ndowooza agenda kudda nanoonya ndowooza teyandaba neŋŋenda awo nentambula ninga akakati kantambule nja kubaako weŋŋenda akati omutulo niguŋŋamba nembuuza abaali awo ninga ndi waliwo abo muka benasangawo nimbabuuza wano abanoonyi b'obuddamu babawandiisizaawa akati omuvubuka omunaŋŋamba ndi Pretoria nembaga Pretoria erudda kanti okufaana ogenda e Pretoria zirioba yaŋŋamba kilomitas naye nandagirira gundi weeri takisi ya Pretoria
nyinza okukozesa taxi, nyinza okukozesa railway, nyinza okukozesa byonna nabuyonjo mwebuli. Kakati ne mugamba anoonya taxi nangamba abagiyita gundi line 9 genda ojja gifuna ogende Pretoria. Neŋŋenda nentambula mu Johannesburg eyo. Johannesburg ate yitikamu nene nnyo nga bw'okiraba. Kakati okutuuka nga ngenda mbuuza okutuuka bwe bandagirira ne bandagirira paaka weeri neŋŋenda nengisanga line 9 nengisanga neninya sirina sente naye neninya. Ati mala okulinya ne baŋŋamba nti wano olina okusasula, osasulira wano kubanga temuli kondakita, osasulira wano onoogenda. Ne bagamba I don't have money. Omusajja nantunula bw'ati ndowooza bambe n'alaba nga ekyamazima nandiba nga nina obuzibu. Akati naye ne banvuga mpaka Pretoria. Natuuka Pretoria baana ali mugambe ngenda wali ewo bawandiisiza abawonani b'obudamu. Yantwala direct home office. Home office bwe ntuukayo nansuula awo nasangayo abo abantu bangi ba foreigners ba Nigeria bakiba bwe mala basanga eyo Omunigeria omu ye yantwala nantwala we bawandiikira. Kakati nembeera awo nali ngenda ku dirisa oli nangamba go back nga kyategeeza nina okukuba emabega kubanga abalala bakoze eki batuuseyo dda. Namala ennaku 3 nga tewali aŋŋambyeko nti anampandiika yadde. Omunigeria oyo yajjanga nandeetera ku kindaazi n'endyako. Kakati ennaku 3 bwe zaggwako neŋŋamba akati wano weetuuse kirabika sijja kubeerawo, sijja kusobola bigaanye. Kakati awo kwe kuvaawo neŋŋenda nentambula mpolampola. Kakati bwentambula nali noonya kati wensobola okukola noonya omulimu naye nga omulimu gwenoonya simanyi mulimu ki gwenina okunoonya. Kati neŋŋenda nensanga essomero nenyingirayo essomero nemusaba asikaali nanzikiriza nenyingira. Bwe namala okuyingira asikaali nambuuza onoonya kikonze noonya mulimu. Nagamba mulimu ki? Nemugamba tica. Kakati nandagirira kugenda mu ofiisi emu neŋŋenda mu ofiisi ne bambuuza oba nina empapula nga sizirina. Ne bagamba kakati wano toyinza kubaako kyokola okugyako ng'olina empapula zo. Era empapula ziteeka okuba nga maze okuzikolako waliwo ekitongole bakiyita kyekikola ku mpapula. Kyekina okukola ku mpapula zo ekimala okuziyitamu tulaba tukuwa omulimu. mpanvu ate nga beetaaga ssente nga ndi 250 teekayo empapula nga sizirina. Kati awo nentambula nali ndi awo nga ndaba university zituuseeko bwenti nensalawo nyingire mu university nsaba omulimu. Ne baŋŋaana abasirikale bagamba toyinza kuyingira ng'ofaanana bubi. nali nfaanana bubi. Kati nenvaawo neŋŋenda. Kati waliwo we natuuka ne banzikiriza okuyingira nga waliwo college yaliwo banzikiriza okuyingira. Kakati bwe nagenda nensawo ne bagamba bampadde obwasikaali neŋŋamba nti awo nja kutandikira wakiri omubyakira ebbanga. Kakati nensaba obwasikaali ne babumpa ne bampa akago kano akampi nenkateeka neŋŋamba nenga tugume enfiirawo nja kukuuma anga kugundi awo nga bafumba gundi kawunga k'abaana kapaapa bafumba ennyama emaye ennyama nyingi e South Africa n'enkoko. Nze nga ndya bidi nendya bakuwerako kijaga ky'amazzi nenywa amazzi kwata akago kalina tewali ampisa nze nga tewali ayita ku mulyango wali nali mukambwe nnyo tugume tewali ampita bampadde esweta ddalako bampa kikundi kikabuuti kiwanvu nze tugume okutta omulimu nenkutta omulimu. Akati ndowooza bagenda okulaba nga engeri gye nkolamu emirimu gyange naki balaba nga ngikola bulungi. Oge yampitako nagaana naye gwe wasoma ki? Nampita naga nemugamba munaye nasoma masters business administration accounting biki nagamba tumugezeseemuko mu kiraasi. Akati ne bagenda ne bandeeta ne bangezesaamu tuguma olwakwata ku accounts n'okukwata ezo liwooti n'abaana bakuba mu ngalo
abaana bakuba mu ngalo asikali kati atabuse nasomesa abaana nabasomesa n'omwana omu juzi yampeereza akamwanyi nampeereza ne message n'aŋŋamba nti talyerabira namusomesa okumusomesa gundi eno balance sheet namusomesa balance sheet naye mugamba nti balance sheet is like a mirror balance sheet is like a mirror nebaga nti is a mirror of the company mwolabira n'omanya nti company katikati etambula butatambula naye mbasomesa abaana bonna yaŋŋamba omwana nti ne kakati kyakozesa akyajjukira kye namugamba yampeereza kamwanyi tuuba naye mbasomesa ati ntandika olwo kati ntandise bampaddeyo obusente enkeera genda bakutwale muguni mukatale gulayo obugoye nena nguleyo obugoye kabuuti nenjibaddiza neŋŋenda nengulayo obugoye naye bugoye bweri bwaira nagula bundi bumutema buli empale tezintuuka bulungi kati sente nga tezimala nemala kagulayo obupalepale bwe butyo n'obusaatisaati nensomesa abaana akati nabo somesa myezi emyezi ebiri nga nsomesa kakati abarambuzi yobajja abamasomero abarambula college ne bansanga omusajja nze ndi kunonni ne bambuza bye bambuza ne gamba you go and ask the director nga ndi mukambwe baga you ask go and ask the director bamubuuza ono yajja ati avaawa nange simanyi naye munonyi wa buddamu ne bajja ne bambuuza ne bagamba bring your card for the refugee nganina nga sirina. Where do you come from? I even don't know. Nange nimbaga simanyi. Kwanga birina nje nalisula nabikweka wansi. Akati bagamba no tasobola kusomesa wano kubanga talinabimukola ki aveewo. Akati munange ono nansasula sente zange zaali randi 10,000 12 nemuga ate wano nkyayagala ki neŋŋenda kati mba ntambula we nasangira ate omusajja ng'ali ku ssimu ayogera Runyankole akati era ayogera Runyankole nze ne ndowooza nti bambi ono ayinza okuntaasa kakati nemuyimiriza nemugamba nva Uganda bikine nembaze wano ebintu byansobera akati nejembadde naye bakoze bangobye ebintu byansobasobakokka tugende nkulage bannayuganda abalala gye babeera netugenda nantwala Santon bayitayo Santon twatuukayo nabasanga nga bapangisa ennyumba yaabwe ennungi fulaati nga bali awo mba ndi awo ng'ate oli gwe nagira yennyini nga naye abeera awo oli ogwe nali binoonya musanga awo Drake naye kakati okumanya nti abantu batuuka ebweru bakyuka munange bwe yandabako nambuuza nti ozo oti akoze ne mubuulya byonna naga ati olina ekinakubeeza okoze sirina enkeera yadduka budusi awo yaddukawo akati nentoba nzekaawo nentandika naye nga akasente kange kye baakola gwayitako ennaku 2 banzima ne passport ne bagitwala bali bennyini n'ennyumba ne bagiddukamu n'obusente buna bwe nalina bwona bwe bamu bannayuganda babbi abamu kati nenderawo bintu ne binsobera nenga akati oba nkola entya wali omu South Africa awo nenjogera naye nantwala ewuwe nensulayo okumala ennaku 3 bweza gwako nemugamba nti omanyi sina kyendi nengampa ebyokulya bambi kakati naŋŋamba nti omanyi nti tugende ku embasi eyinza okuyamba bwe twatuuka ku embasi ya Uganda nasangayo ono Kashaka muganda wono Kashaka gwe basonyiye oli bamuyita Brigadier Stephen Kashaka bwe namusanga Brigadier nasanga ng'amumanyi kubanga ali mukwano gwa taata akati Brigadier nenjogera nemugamba nti munange navudde Uganda nabonda babiki ebintu byansobyeko n'obusente bunabadde nabwo buli kimu kyonna bakikoze eki bakinzibyeko kakati kyeyakola naŋŋamba tumanyi nti ngenda kuyamba akati bwe genda ngenda kukolera ekipapula kye bayita gomba ekutwale ku nnyonyi okuza Uganda era bintu bingi ebirungi bye nayitamu naye olw'obudde ng'okwagala okujabajabula oli bwali bayagadde okumunyumiza buli kimu kyonna ndimunyumiza naye kiyinza okutwala esaawa nga 3 ate obudde kati tubulina munange nankolera gobaaka nagenda nantika ku nnyonyi ennyonyi nensiza e Uganda nentuusa ku kisaawe
bwetuuka ku kisaawa ate bankwata bukwasi waffe entebe bagamba ovaawa wali walagawa tubadde tukunoonya okuma embonyaabonye banvuze nasula enaku 2 entebe ku kisaawe nenvaawo ku kisaawe ne banzija ku kisaawe ne bandeeta entebe ku poliisi wenyini ey'entebe nemalawo wiiki oba wakati wali amanyi gyendi noza n'omukyala amanyi nti nagenda kuyiya nemalawo wiiki ne banzija ku entebe ne bandeeta ku CPS namalawo wiiki namba ku CPS ku CPS banta kiro saawa 9 ne bagamba tambula ogende eka sinadde n'ekikumi sinna bwendi neŋŋamba akateeka ŋŋenda kutuukayo ntya neŋŋamba naye ŋŋenda kutuuka ntya kati kyenakola nga nzijjamu akasaati ke nali nyambadde nga nkakasuka wali nga nkasuula wali nga neesiba ebigundi mu mutwe nga ntambula ng'omulalu era natambuza ebigere ng'omulalu okutuuka bwe natuuka egayaza nga bukya naye omukyala bwe yandaba yakaaba amaziga ne kakati yeerabiranga ekyombe nagamba ovaawo nemuga ngenda kunyumiza luvannyuma namba amazzi nenaabako nemala okunaabako nagamba sooka webike nengenda nibeebika enkeera ku makya najja nagamba nyumiza tata abaana njagala nyumiza gyobadde yategeera nti ogenza South Africa teyamanya gye nalindaze naye bwe namunyumiza gyona gyempise yakaaba amaziga n'olwaleero aŋŋamba ebyobufuzi biveemu nabiremeramu n'olwaleero aŋŋamba ebyobufuzi bite wali ogenda kundekera obwana nga buto obwana bwange bwali bukyali buto bumanyi bwali bukyali buto nnyo nensalawo neŋŋamba olwo lwasemujju kulangirira nti genero awo no nga ebyo byali byaggwa dda akomye nawo aŋŋambye ebintu bye babibye babikwatidde ku mwalo ne tuteeka gavumenti kuninga nengiteeka kubanga nange yaŋŋamba nina mu TV nanganza andetidde emmotoka byonna babikwatidde eri nentaama nebyaliyo tebyaliyo nentaama gavumenti netuwa ne air ticket tugende Dar es Salaam kati ye kakati nga bo baagala banzite kubanga mbatawanyiza nnyo nze mu myaka gyange egy'okufuga byonna mbadde ndwana ne President Museveni nga njagala mujje ku bukulembeze waliwo olunaku lwe twagenda ne Ssemujju netugamba tugenda kumuggyako n'olwo batuwa sente tugende Tanzania tulabe ebintu bya Ssemujju twagukira mu gundi mu State House ye Dar es Salaam eya President nga tugenda ate kuwaabira Museveni alemedde ku bukulembeze ne tugenda ku Dar es Salaam University naye oluvannyuma omugenzi Ssemujju yakugamba nti ino tewali kintu teyaŋŋamba era namusonyiwa ne mu kufa kwe namusonyiwa naye ng'ekyamazima ye kennyini naye yantunda kubanga jjukira yagenda n'ayingira mu gavumenti ne Luba Luyindi ne bakola endagaano nze nga siriiko ŋŋenda okugira kooti ng'endagaano bagikoze nga bo babawaddeyo kasente bonna abaabirimu wabamanya nze omusajja wattu nibakasuka eri nze nibatandika okunsiba wano enkya neggulu nze ne kaakati nina emisango 179 mu Uganda yonna egitagalibwangawo naye nalina emisango 4 n'omusobo mu police station ez'enjawulo nze kubuulira amazima nga buli wengenda bakwata nibateeka mukono nze siwuumulanga nako sifunanga mirembe ng'omuvubuka nsomye nga ndi mu struggle nga ntambula nga ngezaako kugamba naye kakati Museveni annemye kati maliriza nga ate kati negase ne mutabaniiwe ate kati nakola kisiri kupiraawo naye kati omwana kati nze nkola entya nkaddiye kati ndi myaka 5 atakimanyi nze siri mupiraawo ye naye ndimwegaseeko ku luno olw'okugamba kwa Amerika nkwataganye naye ku bibyo bya Amerika sikwataganye ne mu byobufuzi nkwataganye mu bintu bya Amerika kagambe ku Amerika bannange kakigambeko kati nze ebbanga lyemaze Robinson gwe twalina twali fena mu byobufuzi naye nze mbonyaabonye nnyo ngenda omuntu nampulira oyo tuguma embega oyo tuguma akola tebamanyi nze engeri gye mbonyaabonyeeko nze mbonyaabonye nze bankwata ne bantwala mu safe house ne banteeka mu nsanafu ennene bwezi nzinsimba amanyo nga ndi bwereere nze bansiba ejjinja bugundi bwange ne basiba ejjinja ne bagira bwe bati ne bwagala okutukako nga ndaba nenjogera ebifaanana bitya ne banteeka ne bansiba bwe bati waggulu nenzikirira bwanyi nga ntunudde eno wansi okiwulidde nentunula wansi bwati emiira lyonna nga zivaamu nnindo bwe ntunudde eminyira ne gikunkuta ng'owulira ebyenda bituvaamu ne balibadde bagala kusuula mukamwa kagonye ne bakuleeta bagala kusuulamu yogera n'oyogera by'otomanyi waliwo engeri gye tubonyaabonyeemu gwe
oli nakwata empiso nagiyingiza mu naye oli bwegenda nakugamba oyo mbega n'owulira ng'oyagala kwabika. Ffe tubonyaabonye mu nsi muno twatandika dda nga tukyali bato. Nze tugumya emyaka gino ngenzo giweza nga mbonyaabonye tiwali atamanyi nze nga nveewe naakulabye nga nvaawo oludda weerudya nga nvaawo ekasubi nga nvaawo nekifumbira wembadde kaleerwo wa wonna wembadde nga ne mukubonaabona okw'ekitabo. Naye oli naagenda n'akugamba nti ki olaba omuntu okubonaabona okwenkanidde awo. Naye okumanya nti abantu baffe bazibu bw'obeera ngo n'oguma n'ogaakangume munyambye tulwane olutalo luno. Nze nange kati ndabe we tutuusa tebakuwa yadde n'ekikumi tewali akuwa naye bamala okulaba nga tokyalina bw'oli Museveni n'alyoka akulaba ng'oweddemu n'agaa jangu n'akutega akanyeebwa n'okalya ne balyoka bakwogerera. Kaakati olaba nti bwendi mbasabye ne mbagamba bane muntaase sajja ndi bubi luli bampa okutwa nga baagala kunzita bane muntaase mupeepe akamwanyi nsobole okugenda mu ddwaliro teri yansindika yadde n'ekikumi nagenda mu ddwaliro lyali owulira nkyakola n'olubuto obutwa bukyali kuki bukyali ku mawukwe. Naye tewali muntu n'omu yali aŋŋambe nti genda e Nairobi wakiri bakoze munda tewali naye n'akugamba nti kakati tukukondo kamutwale ng'olaba tokyalina kyakukola ng'ogonze ng'oli akugamba kati tukole tutya mwe mutuleetera ebyo kati ze tukume enkola etya nze tukume kasuti kenyambadde kano myaka 5 olwakola kati kakagala kwabika sikyalina kyensobola kwa nabo ate ngeze wulira naawe nekozirogzo naawe ate kankute nakagula myaka 10 emabega nga nkyali muto okitege nkyasobola kugula suuti mpya nkyasobola kugula suuti naye oli nakugamba olina diguli nze diguli ngitwale waani ngende nkole mu ofiisi yange era musedde gwempakaniza okumala ebbanga yakafuga emyaka 4 kati mu myaka 4 kati mwenandikoledde mwenandigenze mu ofiisi y'abakungu nega nti mumpe omulimu nga mbalwanyisa kakati wentuuse kati myaka nolwaleero njogera nensoma enamba yange abatulaba mitwalo n'emitwalo wano naye ndibadde mumpe akamwanyi omusajja ndi bubi ndabirira obwana bwange busome tebasobola okujjako okuvumirako obuvumi ne bakuvuma buvumi ne bakukola bye baagala ne balyoka bakugamba nti gwe oli mbega talinade sinade enkoko gyenina sirina faamu nti njirina sirina nte yadde n'emu sirina kyenina nze omunyankole nga omunyankole abadde mu bukulembeze okumala myaka 8 badde sibirina naye abantu boolwana nabo baba kutwala ng'omusiru bakyagulanyi batulwaniridde eyo olwamala okuwala sente agala kuwulira tugume oyo yagenda bw'omwogerako nga bali bagamba tiwandi mwogeddeko bwe ngamba nti nange kanze neesimbyewo ekyaddondo nga mugamba genda ewammwe ewaffe mbadde nkolerayo ki struggle ngibaddemu wano Professor Ssemujju nali naye yali musajja munyankole basemwogerere betwagala baali basajja banyankole basebagala twali basajja banyankole kati olwaliro mulabye nti ndi munyankole ŋŋende nali mbawagira nga bansiba nga bansindika banyingiza empiso mu gundi yange nga temwaŋŋambako nedda olwaliro muŋŋamba ŋŋende nga bansiba wano ne bantwala mu safe house ne bankola byonna bye bankola nga ndi wano nga nali ndwana n'Abaganda olwaliro munzizamu mwankolera okwajagala kwesimbawo nakaronda Abaganda emyaka 3 mwemeka gyonna nga ndilonda Abaganda nze kiba ky'Omuganda kunondako nze kakula tebukola wa nze kyalina kyenkola siruludda wa kwekakutosiibula Robinson gontanudde ebigambo byomwogera byemutwogerera bitunyiiza ffe tubonyaabonye nga tubonerawo no Bwakabaka bwa Buganda mu 93 nga bagenda okutikira Ssaabasajja Kabaka bwe tomanyi byaliwo wano mwaliwo naye nga ffe tuli wali nga tulwana nze kankubule Robinson bwe mutajje mu bintu bya tribe bwetajje ebintu byokugamba nti ki ate ngenda kwesimbawo kangende Kyaddondo East abagala okwetta bette bw'ayagala awulira nga tanjagala nti nze ngongamba nzire mwankole naawe genda gye wava kubanga tomanyi gye wava oba si kyekyo leeta gw'oyagala omuwagire naye nzi kwendi nja kubeerawo ate ngenda kwesimbawo basajja mwe muli babi basajja mwe muli bakodo sa muli bazibu olaba n'essimu tonzikiriza na kugisoma oli muzibu nnyo onzikiriza kangisome banvume ninako ngisome banvume 077 42 82 74 ne 0703 80 mirundi 3 53 mvuma bw'oba nvuma bw'oba owulidde nga kikutte 0772 428274 ne 0703 8000
53 oba oyagala kuvuma vuma oba oyagala kukola ki taka mwanyi kateekeko basebe mu takukunjira kwezi tokidamu kyoyogedde muleke waiso yesimbe mutuleke twesimbewo